apparently mu Uganda mulimu ebintu ebiri funny. Ku Liberation Day ababadde beekwese beekwekudde. Omusajja oyo Luzzi, Honorable Luzzi, teyafuna kalulu akamuyisaamu ofuuka omubaka wa Parliament. Naye ebigambo byazayogera byo bijja kusigala wera Mukama amukuuma abeerewo asigale ng'ayogera ebigambo ebyo. Era mwami Luzzi bw'oba ng'olaba era ng'owulira, sigala ng'oyogera ebigambo ebikyusa society. Muntu okukyusa society tiyeetaaga kuwangula kalulu, kubanga ekikyusa abantu kiri mu ggwe. Emabegako awo yayogera ng'alinga abalaata, era bambalowooza nti yandibadde ajoyininga ba comedians ab'amaanyi, naye tali mu comedy kubanga akola emirimu. Yagamba omu ku babadde beekukumye nti ebyokulonda biwedde, yeebale kwekweka, naye kati aveeyo kagoba ke. Vaayo kagobako. Kati olwaleero bw'abanga abadde yeekwesa avuddeyo ku Liberation Day, ayongedde kakasa mirembe gya Liberator. Number 2, ne woolowooleza nti abadde yeekwese gwagenda byononerako obudde abadde akola. Mu nsi yaabo oba mu nsi yaabo waliyo ekigambo kye bayita accountability. Oba owangudde oba towangudde, akutaddemu ssente, oteeka okuteekawo embeera eraga nti akasente ke we kagenda weewo.